Kati tubyaze mu dduyiro era bano abagenda mu studio kabaka kuyiseemu ate nga nagwo gunyo olina kuddukawo mayiro nga 2 ogufuna yembeera mwe tutambulira tone wemba nga akananasi ak'ekido nyina okukanoonyeza mayiro kati ate waliwo omuntu atasobola kafuna nebitaano ebyo alina kugulamu manda kwenkubirira gavumenti omulanga ndife akawunga tetunakalaba tukalaba ku TV simayo beno gye tuli kanaatuuke Makindye eruwafu nze nayamba ku bantu bange ab'eruwafu mwandaba naye nga simanyi gye mbeera enaabeera bweti era kati muganda wange amasimu agankubirwa mangi owaye kansala onojjako eno nzijjako magye lwansonga nange kenyinawo kakyeya kino ebyakawunga tebiriko bitone tebiriko waikibendo baani byansi yonna okitegedde era nze ninze bulinzi chairman muchekingako buli ddakiika ndabo bakawunga katuuse edda kwerosi naye tekannalabika simanyi kigenda mu maaso oba basosola nakyo bakitugambe tukimanye akawunga nketegekedde wabula kyesiri mu mativu nakyo kyekyekiro 6 kubanga nze karantini webagirangirira ewange nateekayo kiro 2 bwenjogerera ne wiiki tennaggwako gaggwawo dda kati kiro 6 zigenda kukola ki ku bantu nga ffe katigole ya bitone okitegeera okulya tekuliko kulya mpola muganda wange obanga olubutolo lukuta kiro naye ogamba nti kangoyewo waafu ku makya era oba ojja kuyingira ku ssaawa 6 enjala era ekole ki ekulume tebiriiko byaggira Museveni naye muzeeyi akwatibwe ku nsonyi ayina ente nnyingi ayina ebyobugagga bingi akawunga akongeze kale buli muntu bamuweeyo kiro 2 ewiiki awo tujja kugumaaguma mukko kubanga mpulira n'amatooka ag'amaanyi gava mbalala muganda twakaza abaana ku ssomero gwe tokimanyi akasente konna twakatadde ku ssomero omusajja tabalirwa baana byabba mpisizaamu abaana bange amaaso naye nga gwe kyolina omanya akasente twakaza ku ssomero tekiri ku bitone yekka kiri ku bayimbi bonna kiri ku bannayuganda okitegeera abantu basangibwa nga baavu abantu basuubula dda ssente basuubula dda kapito ne bamwejjako basuubirwa kuzza magoba essaawa zino zenjogererako buli muntu akaaba kati ovudde ku kukaaba kwe batadde n'emiggo kikuvula mbagambye twanguweyangwemu kafyu aleme kunkwata emmotoka twazipaakinga dda okitegeera nasevinga naye ke nasevinga kaggwawo okitegeera muganda wange nasevinga akasente ke nasevinga akasinga konna nakazza mu baana sijja balimba neshutingayo ne buvidiyo awo nga mmanyi ngenda kubuta bukole ssente endala naye kati wookolera ensobi n'ota vidiyo oba opamye oba obyonoonye sore okitegedde kulabiteewo aba teyayimbye mutawaana gwe asobola okuyimbayimba sikugaana naye n'ebikolwa tubiteekemu ng'olina akatono kakole tuve mu kuleekaana ennyo nange awo nja muwagiramu naye ng'asobola oyimba akola ki naye waliwo abantu betulabirako muganda wange nga tojja babuusa maaso mu indasitule ya Uganda ng'omusuubira okwogera n'okukola okitegeera kubanga at the end of the day abantu bano bennyini betugenda okuddamu naye bajja kubuuza what did you do wakola ki okitegeera ndoza mbadde ku social media nga mulaba demands ezitambula ng'abantu bagamba president where are you MPs where are you artist where are you kabaka where are you lwaki kubanga baba balina kye bakusuubiramu nze ab'Emakindye saabalinda kubuuza bitone where are you nakolerawo era gavumenti egenda ogamba nti teri kuddamu kuyingira mu bantu nga nze kyenkoze nkikoze okitegeera mu bumpimpi gavumenti akawunga Emakindye Luwafu tekannatuuka gavumenti akawunga Emakindye mu beeruwafu tekannatuuka tetunnakalaba abantu bafe enjala eno abantu bakaaba muzeeyi luli wabuuza n'ogamba nti abatambula ku kkubo balagawa bagenda kwenoonya kubanga n'akawunga tekatuuka twategeddeko mbu kakomeeyo lwakitula n'ewalala eno tekannatuuka banaye tuli bayala
mwatusindika kufiira mu mayumba oba mwatusindika kwebalama korona. Ekyo nakyo mukitugambe. Banange mutuyambe tuleme kwetantala ku kkubo, mutuwe ku buyambi, twetaaga obuyambi gavumenti, akawunga n'ebijanjaalo kilo ziri 6 mutwongeremu kale ne ziba 6 musooke muleete ezo, naye nga emakindye akawunga tekannatuuka. Kino kimpa ekyokuyiga nti ekisookera ddala olina okusevinga, olina okukola puroguramu ng'obalirira ebigwa tebikoze eki tebiraze. Ekirala abayimbi, njogera ku bayimbi, twebereremu tutya abantu bano abatutwala tubeekeenenye nnyo, tuve ku bantu aboogera obwogezi nga bakusa mbuto zaabwe. Oza mukirabyeko squad yonna nga bwetuukirira pulezidenti. Tekuli muyimbi n'ogwe yali avuddeyo tuyamba okujjako okubeera mu makamera ne baleekaana obuleekaanyi. Essaawa ya leero abayimbi twandibadde tetubonaabona, naye tubonaabona lwaki? Nti n'abantu abatuuka wali ku soosi ewali omugaati basabayo kaabwe ka nnyumba ka mu lubuto lwabwe. So ng'essaawa ya leero singa waddewo ekitugatta ng'awamu bitone nandibadde ngenda bugenzi mu nsawo neŋŋamba mumpe miliyoni 5 zigira zintwalako mu kalantiini eno. Naye kati ne ku UPRS abasajja beekweka amasimu baagajjako, teri agenda kuyamba. Twazinywanga bunywi nze sinywa mwenge, abazinywa be bamanyi, naye nze kugambe sinywa mwenge. Akasente ke nalina nazaayo abaana ku ssomero, akalala ne nkateeka mu batuuze bange, nga nsuubirayo ebijja mu maaso awo ne nkolamu n'ezi vidiyo, kubanga ffe music ye bizinensi yaffe, oteekamu ozzeemu. Muzeeyi najja ku TV, bw'okimanyi nti nze n'emmotoka yange yasula ku kkubo kwolwo, ate nasobola ogivuga okuddeka. Yalangirira abasajja ne bajja ne kibooko, teri kuvuga mmotoka, okitegeera. So y'embeera gye tulimu awo, tebinyumirako yaddala, kalantiini tenyuma. Omanyi enjala kakutiya mu nnyumba gwe. Maama. Yeah, man. Waliwo omuyimbi omu gwe sigenda kwogera yavuddeyo n'ababula ati essaawa muli muzinoonyeza mu bulwadde. Muyimbi ki oyo? Amazima galina osigala nga maki? Obulwadde bwazze wadde era abalwadde tetunnabalaba, okitegeera, naye tekijja tujja ku mazima. Ekirwadde baakirangiridde, ba MPs ba minisita bonna bali waabwe mu mayumba. Kitukwatako nga bannayuganda. Kati nze ni musajja mukulembeze ku kyalo gye nva, kiba kinkwatako okukubiriza abantu b'embeeramu nti obulwadde bwa ddala mu bwekuume, kubanga tekijja kunyuma ate enkeera bankubira essimu, nze emmotoka yange yafuuka ambulensi, nze ntwala abalwadde ekiruddu, naye ennaku esinga n'ekiruddu teri ddwaliro, okitegeera, oyingirayo nawe n'olwala nga tozzemu oli mulamu. Kati kikakatako ggwe wenna eyo gy'oli oba ng'oli responsible citizen okubira abantu omulanga, si bya hiiti. Kati akayimba ka coronavirus ogenda kukayimbawo bakusasule, kitegeeza yakyogereza butamanya. Bagamba mbu temwandiyimbye, mulina Facebook page zammwe ziriko abantu ababagoberera. Ffe kitufuula abayimbi, kuba tuli bayimbi ng'erinnya bw'oliwulira nti bayimbi si balimi, okitegeera. Ne MP alina peegi ye kwayogerera ebibi ng'awandiika. Kati ate ffe kikola nnyo amakulu ng'oyimbye, kuba abantu baatwagala na kuyimba, ffe tetuli boogezi. Oyo yayogedde era yakoze statement eyo yagikozeseza butamanya. Abantu bya UPRS tebalina accountability ne management empya gye baateekawo nako kasasiro kalamba, kubanga Sophie Gombia ne ttiimu ye bampa ebbaluwa n'engitwalayo nze Dr. Bitone Kawuki Dennis n'engiwalaga babagambye munsindikemu, ekivulu kintuddemu. Oyo omusajja omupya oyo gwe baateekawo n'ebyokuyimba tabimanyi, kyokka yeefula munnamateeka mbumbu URSB. Kati gwe kankubuuze, gw'otereka otya ssente z'abayimbi nga babeera mu bizibu tozibawa? Kitegeeza oziteresewo zizo na famire yo. Mbadde manyi we mwali mu meeting, baba we nabaze essimu ze mulina okukubako nga waliwo ekireme kyonna. Nkugambye abakulembeze nabo bayaaye. Nkugambye we nategeka okulumba UPRS ne bannamawulire, Bushington yavaayo nannyimiriza. Ne neebuuza waaki Bush annyimiriza ng'ate kikwata ku nze, tebannyambyeko, waki onnyimiriza? Kati awo neefunayo question mark, kubanga nabagamba kale mumpe ku royalties ezange ebitone nga nze ez'oku YouTube ne ku biralalala awe royalties ne wiginaaba mitwalo 10 ssebo. Abayayi bandaga nti tebarespondinga era ne kintuulamu nze mu uma ogitegera bulungi, ekyo kibiina ekitugatta abayimbi. Bushington mukulembeze wange ali kakiiko ka uma era ffe twamulonda.
simanyi lwaki yanyimiriza nga ate kyali kikwata ku nze yalina okunwanirira nga memba. Ekirala nze mu uma omanyi lwaki banzijjamu ne mu gurupu siriimu banzijjamu banyiga exit lwansonga nze omu ku bayimbi ababadde babateeka ku puresha tutuuseewa banange nga musirise nnyo tubalaba na Museveni bali batambula ebbalibbali eyo tetubitegeera. Ekibiina oba kya byabufuzi batugambe nti ekibiina uma kya byabufuzi ne UPRS bakwatagana ne bali akasente tukimanye dani okutukweka mwanzija ne mu gurupu njagala mumpe ensonga 10 lwaki mwanzija mu gurupu. Banzija mu gurupu nga tebagala njogere nze ndiwo kwogera mazima webanga tebanzijaamu nga mwendi bajje bakipuruvinge wabanga Bushington alimba muwayiriza ajja kipuruvinge Sophie Gombya agamba nimba simukubirangako apuruvinge kubanga n'ebbaluwa ojimpa ogitwala ku UPRS lwali lutalo era adimini ye yanyambako oyo muzeyani administrator waffe namanya ngenda ngerabya kuba sibitegeera tebitegerekeka kale mwana nze abasajja abo nabanyigira era nagamba Musuuza Kenzo oyo nti ekibiina kino kiyingira ku lulwo Kenzo oyo nga bukyalimu ne bakamiliyoni abo bapalaso baani nangamba tuli kwalaali bajuliyaso bategeera bonna banyiga exit naye lwaki tubeera mu obulezi mu kakundi kwebuzaabuza kyobalaba n'endasitule yaffe tejja kkula lwa nsonga ya bukundikundi obwo butali kiriya naye nga nja kukoowoola gavumenti wabanga Wasula yatuulizibwa omukulembeze gwe bateekawo omupya gy'atweyanjule tetumumanyi nze simumanyi simanyi musajja atwala UPRS sebo batugamba oli munnamateeka n'erinnya nalyo erabira liri awo neŋŋenda ne mwana bali bakyali bambwa nnyo nentuukayo ID ne mbagamba basajja abo bambwa mwana